Kale abakulu tugobye bumale tubaniriza mwebaye kutugobeya nine sekanyumiza amansa bwino buli bw'omulaba otegera butegeezi nti sawa ya kumansa bwino era leero ka kumansize bwino nawo odde mukati weewogome eno ye Uganda ey'enkya kabuna mawanga era tuzze ne programu egenda okubeera ng'eboogiwaza omukutu oguliwo nze sikikweka omukutu oguliwo ku struggle y'abantu ey'okukyusa eggwanga Uganda tetwagala tubekwekereze era we are that open yes so tulafubanira okulaba nga eggwanga lino likyuka litereera okudda ku musingi amawanga amalala kwe gali era n'okulaba butya bwe tugenda okubeera nga naffe twesiima ng'amawanga agali kusemazinga wa Africa kuba weegali getwegomba so omukutu guno gukiikira ebirowoozo by'abantu nkumu era guwa abantu ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga zaabwe ezitali zimu era we are pro people omukutu ogukiikirira ebirowoozo by'abantu ebya struggle saako n'ebyo ebigenda okutwala Uganda ey'enkya mu maaso kikulu kale betugenda otunulirako olwaleero tugenda kuba tochi mu struggle ya Uganda abazze baginafuya abagimalamu amaanyi nga kwotadde ne industry ya art ba industry zitali zimu program zo tuzze tuzikola naye industry ya art ekwatiddwa yemu kwezibadde zasigale mabeganga zinzo okubeera zale tezinnasaanyizibwawo newe twogerera emyaka gye tukubye amabeganga 10 industry ya art abayimbi bonna ne bagulibwa bannakatemba ne bacompromisingibwa okutuuka kussa ly'okujolonga abantu ababafudde kye bali okubayisaamu olugaayu olw'obusente obutono bwe babawa nga omukulu omufuzi wa kuno kyagobeera nga kyasinziirako kulaba nga anafuyiza ddala n'okumalamu amaanyi emiramwa n'emirandira gy'enkyukakyuka naye bannayuganda tubayozaayoza era tuli basanyufu ku kye mwakoze weekend gye tukubye emabega ekyokulaba nga mugenda mu maaso nammwe okuboola abantu abayisa olugaayu mu struggle yammwe y'okufuna enkyukakyuka era omuyimbi Gravity omutujji omu kwabo abasembyeyo kati okukirozaako era ndi musanyufu nnyo simanyi mukulu oba naawe oli musanyufu oyinza kunsinga essanyu lye tulina lya Mwoki wa Gonja olw'ensonga nti tusobola kukweka ssanyu lyaffe olw'abantu abazze babamanyiira batyoboola eddembe lyammwe ate ne bagenda mu buliri n'abo betukkiriza be batumazeeko emirembe be batubonyaabonya so mwanattu ssanyu lya Mwoki wa Gonja nti ebivvulu by'abantu bano mutandise okubiboola n'okubizira baneetuzireko ajja shafse mwogerere ate okuŋŋamba banneffe tunyiigako ddi tusalawo ddi ajja shafse mwogerere sewondowooza omulanga gw'abantu baguwulidde mukulu wange Mutebi ebintu industry naagitegedde bulungi ne tugenda gaziya kuba bino bya bufuzi era oyita kulimba abayimbi yabakugamba signs that bayite muteeka bya bufuzi oyo nonsense tebategeera butegeezi kye boogera sokola muse kuba tulaba webale nnyo yonna gy'osinziira okutugoberera tukomyewo nate tubambage tugende mu maaso n'ensonga zino ukolokolo tugende butereevu essanyu ly'olina Gravity omutujju naye tusoke tubulira abantu essanyu lyaffe lisibukawo essanyu lisibukawo eryo ganti abayimbi nga bano kwakati yeegase ku bayimbi nga David Lutalo tujjukira David Lutalo mabegako byazaayogera byayogera ku nkyukakyuka tutunuulira abayimbi nga baani abagize ebivu Alien Skin ekintu ne kibalya abantu ne basaba ne bagaa ekintu kino kirungi era lwaki wandisanyuse mu ntandikwa tuze tunulira ebintu bino waligambye nti muntu bw'afuna ekintu ekitali kirungi tetwaliraze essanyu gyali naye ate waliwo ekiseera w'olina okulagira essanyu eryo ebintu bino byebintu ebitono obuwanguzi bwe twasigaza tuzze twapiiringa oba tusaba bannayuganda ebbanga ddene nti waliyo ebintu ebiteetaaga Museveni
ebiteetaaga Kyagulanyi nga tusobola okubyekolera kate bye bikola impact ne tuwangula. Wiini zino ziringa entono naye ennene zirina message ezisindika. Munnayuganda alina okumanya nti eno generation yaffe kati bw'ogitunuuliza omuntu Museveni obeera mukyamu. Generation eno ebikolebwa bingi era buli kimu bakidirectinga eri ggwe. Emyaka gyo nti Museveni tajja kuzannya politics eri ggwe wa myaka 3-4 takyamusobola, wabula akozesa balinga ggwe n'akujja ku mulamwa. Abalenzi bano kuba mbalabye nga bakula, tubadde tusoma we bajjidde ng'era tuli mu myaka egitaawukana, n'obalaba okuva mu ntandikwa yaabwe ku lubalaza ewa Didi wali mu Bonfire ng'ajje Kampala, kuba yali Kodi Kampala awo yali asomera musajja w'e Bunyole eyo Gerson Wabuyi, naye ng'azaaliddwa mu Buganda wano. N'azimba omusingi gwe ng'omuyimbi, embeera ennafu ne tubasitula kuba abantu ba bulijjo be basitudde abantu bano. Ennyimba nga oyiga buyizi kuba si be bayimbi abalinga ennyonza. Abantu bano institution eno eya gavumenti bwegenze nga ekyusa n'enafu y'abantu ba artist abatuufu, omukisa ne gujja abantu bano abazze n'empaka ne bayitawo nti yo yayagala kuyiwa mazzi mu ati omutuufu. Era kyova Gravity ajja kugamba nti abyennyimba bino abantu ye baagala. Akuwe n'example mangu nnyo artist gw'omanyi ayimba obulungi nga talina ssente n'akudaala bwe bate bazannya ekintu naye kiva waggulu ku mutwe. Eno industry yakwasibwa Geno Caleb Akandwanaho amanyiddwa nga Geno Sale yagivuga okuva mu gy'ekyenda. Kati bateekawo abantu bano ne babawa ssente ne babagaggawaza ne bakulowoozesa nti be basinga. N'olulimi mwe bakolera ssente mwe bazimbira buli kimu ne baluvoola kuba mwe bawemulira. Teri yawemulira mu lulimi lulwe gyazaalwa, bonna bajja wano mu Luganda. N'akola buli kive n'avuga Range Rover. Si tekyalibadde kibi naye abantu bano ffe tubazimbye, so gavumenti si ye bazimbye. Bonna nga bw'obamenye, bonna ffe tubazimbye, gavumenti n'ebalaba. Era nina moral authority okwogera ku bantu bano. Kubanga ekintu ekirala kakituleme, minisita katuleme nti gundi tolina bamusanga naye ne bano betuzimbye embwa obubwa. Si kirungi kuba nti ate ovaayo n'oteeka ensi ku bunkenke nti ate abasaba ebinkyukakyuka ennongoosereza mu byobulamu tuzimbe eddwaliro. Lwaki gwe ozimba eddwaliro nga gavumenti gye tuwa emisolo? Accountability gye tugisaba lwaki obuza owugula? Kyansanyusizza nti abantu bamulekeddewo ekifo mu kisaawe nga kijyamu n'eddwaliro ly'ayagala okuzimba kuba yasaba ettaka. Naye tikyamu nnyo okuba nti tutembeeta abantu bano ne tubafuula untouchables. Kiki ennyo? Kyanjawulo ki kyayina mu bayimbi okuba nti ojja n'olowooza nti abantu ne nabagamba kino tebajja kulyakitinga, abantu tebategeera era bulijjo abyogera nti politics taliyo ku ground, yali ku social media. Naye ate nga mwerabira nti politics yenze naawe, kuba politics yabaga amateeka agakola enguudo kwempise nga nzijja n'obanga ava mu nnimiro enfuufu. Politics yabaga amateeka agagula sukaali wo gwe gwonywa. Kati abasajja bano abataasoma abatalina na magezi mu mitwe ba Gravity nagambako lumu bakolera essomero, sente zino ze zikyantimaye, beetaaga okwogiya kuba toyinza kugamba politics gwomanyi Kyagulanyi na Museveni obwongo bwe bukoma. Ojjabawe ennamba y'emirundi egiwera artist bakutereko sente ozimira abantu abatabufu b'obwongo ngaawo essomero. Nakigamba mwezi gwalinga gwa 3. Naye abantu bano najja ugule mbu kuba ina numbers simanyi nina bulutiki boogera ebintu by'ekisiru byennyini mu bye bibawa amaanyi okuba nti bankizo ku balala. Nakuwa ensonga nga temuli n'emu mbu sima TikTok yange eri verified ebintu by'ekisiru. Nogenda otwala obusiru era mu bantu bajje bajjuze ekisaawe ng'ate obavoola. Lwaki teyazimbye eddwaliro mu kisaawe? Lwaki talitwala awo? Kuba wali n'ekifo kyennyini ekyasigaddewo
kijjamu eddwaliro ng'oggyeko abantu bwe babadde bano abatono abanafunafu beyafunye kuba tiketi zaagabwa naye bannayuganda sera basiima kubanga tuli banafu ng'emazima mbakolokota nnyo naye ku luno at least mwatandise kyemmanyi nti process mwe tunaayita emimiro tegikala process mwe tunaayita tujja kulaba ewatuufu we tugwa. So wano bannayuganda kye baakoze kintu kirungi nnyo okisanyukira batandise bazuukuse. This is good. Kye baakoze mu Luganda tuyita mawa sina kirungi kubanga tuyina obusobozi obukwata ku bintu bino. Nze omuntu okugamba nti palamenti eremeddewo biki n'ebyangu tubisobola waliwo bye tusobola okwekolera. Aleese ekivvulu ku kyalo kyammwe muboole akitutte n'emukono ssebo muveeyo kubanga mu Luganda bwe bagenda ewaabwe gye bazaalibwa bano ne bamwambala nkunamyo beebikkako ne leesu bavoola kifaananyi kya Buganda nti Kampala bannaayi Kampala yayonooneka temukyali mpisa bo basiiga ekifaananyi ekyagalwa okupeyintingibwa ku maaso g'abantu abalala. Tubirabanga ebitono naye binene ebintu bino. Omusajja bw'ajja n'akola ekivvulu omusajja bw'akola ekivvulu n'ayoola ssente n'agenda nazo kijja kulowoozesa ayimba music akumaakuma oba asomesa abantu nti talina makulu. Baatulowoozesa nti ffenna tuli basiru kyova bakugamba nti ezo ze ziriko abantu bye baagala. Gundi alina kinakuba n'ekizampo basanga mu njaga yaabwe nze mbeerako nabo. Gundi alina ki nti owakadonkamu ayimba ebyamagezi yafa alina ki tuyiye nnyo tugoba abantu tusobola okukyusa tutandikire eno. Buli wolabye omuwaatwa bw'oba okola kyenjiyo kyenji si kukyusa Museveni nti aveeko nedda kyenji eva eno. Gravity bw'ajja n'ajjuza abantu ng'asitutte na ssente zammwe emitwalo ebiri azze ku bintu bya kisirumbu kuba ye bw'alinnya ku stage muzina n'avoola n'awemula n'ayogera buli kya busiru n'agenda. Enkyukakyuka eyo bw'eba ekulemye okufuna lwaki olowooza nti mu State House Entebbe oba e Nakasero weonaagifunira ng'eriyo atuddeyo? Omusingi guva eno tuli bantu bakulu kati abategeera. Omuntu atajja kuyinaayina nga gwe omuleze naawe nyiigako yakuwaaki gwe muwadde obuwagizi bwakuwadde music ani afuna mu munne yakufunamu kintu ekimu bintu byangu nnyo nze bwe mba ntunuulira situnuulira munnabyabufuzi n'omu njagala ggwe alaba kubanga olina amaanyi agagaana ow'oluganda lwo kale wadde eddembe eryo okugenda mu kivvulu naye omuwabula n'omugamba nti bintu bino birina message gye bikola osobola okubeerawo nga togenze mu kivvulu ekyo. Waliwo time gye omuntu gye yeesaddaaka Apartheid wamulaba abantu ne bava ku music owa mukwano mbu David Lutalo ayimba omukwano essaawa eyo nga yakuyimba cause y'abantu be KwaZulu Natal bantu be Soweto. Essaawa zino ze tulimu kale wadde olemeddwa biyimba naye ate totuvoola yimbe omukwano gwo gye bali barema baani mbawagira naye ate tojjanga Gravity oyimbe ebyobuwemu tozimba ggwanga kyokka ate n'oteekako n'amaanyi nti obuze ebibuzo bye twalibuuziza minisita w'ebyobulamu Jane Luther Aceng mbu oyingiddewo muyirewo omubiri nti osaba n'abantu sekinoomu bakuwa ettaka ozimba eddwaliro kyokka ate n'ensi neewuliriza omuntu ataasomako nga n'amagezi mu mutwe kye twandiyise national intellect nti talina ate oyinza kujja n'oyogera oyagala okola emirimu gya gavumenti ngaani nga gwe bawa emisolo abantu omuntu bwatyo n'asuula ku kyalo ng'ayinaayina oyogera ebyo n'osuula ku kyalo enfuufu n'etasituka ebintu ebimu ffe twetuddeko ffe nga jaba abantu oba oyagala bakole ki oyo omuntu bwatyo mumukwate mani hando oba kale kyokyojoga nti bajaga nti mob justice si kirungi naye mukayuukireko kale muteekewo embeera tasobola kubanga webango b'otamuwemukira tuleke bali be tutasobola naye embwa obwo bwanga Gravity esoboka ffe tugizimbye mulabye okuva ku ntandikwa mu njaga ye kola bintu byefuna ssente zo tunda abantu beera mu buli kimu mula amatu mukole biki muwemula abantu naye ate tobajjaako ddembe lyabwe ng'olisiikirize mbu olina numbers wazijjawa
zikuveeko kuba numbers yeffe zagenze zamuvuddeko ebintu ebimu byangu nnyo sente bajja zikuwa genosale sente gye ziri ensawo ne mu covid wafuna enju sente gye zaava tumanyiiyo naye ennyumba gye yazimba ziva ggulu sente ziva ggulu wa genosale ne signature ate kati oyo ye at least mu ne signature council amaanyi ali namwogerako dda bamwogera erinnya oba njogere bwogezi gyatuula gye basayiningira ebintu ebyo ali wali ku Jinja Road gye basayiningira ebintu council oyo mugave ne wamwogera yayonoonye nnyo Buganda yali atonejjeno wa Mengo yayonoonye Buganda okutuuka ku Gumba yabasayiningisa ne babawa ssente era byonna bye bakola tebabijja ku mutima wabula bamanye ekituufu naye baagala kulumya buli institution bagitte Buganda eveewo nga Kingdom jangu ku art industry gimenyemenye ne gwe baleese ne bamugamba nti wemula ojjeyo ekinyusi kyonna Oluganda lufe wadde lwe lukuleze amanyi kyakola nti kikyamu ne ssente azimuwa musajja mukulu tebakikola mu nsobi abantu bonna benkugamba badiringa ne bana abaana bali myaka teri yaka wansi wa nkaaga yeno salari above 60 kanso oyo omugave gwenkugamba agenda myaka ali myaka 8 yeno Museveni ali mu myaka 8 nawe the birthday ya mwezi waguno naye nga 8 yagiweza bakulu bamanyi ekigendererwa naye ffe tutamanyi nti amwana wo bw'abanga agenda mu kivulu ekyo ng'akyasula wansi wa kasoli yako mubuulire kubanga ebikosa ggwe ow'akatale ono omuyimbi awummula amatu yagenda okulaga nti ensi eryokke because yes nfuna reasoning yo nti Jerusalem sayine government bannabanja baani kwa nabanja baddenga ajja ku bivulu bya gravity omutujju abate balina n'omukwano gw'omunda ennyo gwayitirira kizibu okulaba nga Jerusalem sale akutte obukadde 10 nti wuuyo afunye abaana b'amasomero abaana bali mu engineering abaana abakola batya nti Jerusalem sale abataddemu abaana ba innovation abataddemu ensimbi ate genda wala muganda wange Moses Kayira oyo katika mwenge ekyokulabirako Kayira eno story ye bino ebigambo tuzze tubimanyi dilwe bali bawadde Moses Kayira nti obukadde 5 buubu tuzitule Kayira motors esituke otendeka abaana musajja avudde from scratch tumumanyi ekimpadde enseko si kumuwa wabula ne bwofuna gyozijja n'okikola okuva ku information gye nnina gye nkakase nnyo waba minisita abo ntudde nabo kibaluma teri naayagala kulaba ng'osituka oba ozijje Rwanda oba wa kuba gweoyogera ku kukuwa tekisoboka tekiri naye ola minisita wa innovation yagamba Moses Kayira nti ogira abaana obasomesa obatendeke baana ba maamawo obatendeka ngaani baleke bonooneke enteekateeka ziri ziti kunafuya kuttattana kati ne bwoga nti nze neekolera ebyange buli musuubuzi wano e Kampala mulimu abasajja bawava muno badde n'obusente bwabwe naye ng'era mu buli ngeri bakuyingiramu nzizeeyo ku kikyo ky'ogamba nti bayambe ku bayiiyo oba abatwala maaso eggwanga nti n'okubayamba tebayamba wabula babayingiramu babattattane sembule bw'obanga okola bulediyo bwo biki owasembulinga bakugamba tukuyingiremu tutya tukuyambeko kumbe bakusuula oveewo baleete omukyayina awali sembule mulimu maji ebintu bino birabwa n'ebiva eno nti kati katutandike n'akatono kano nyama ntono kayana eri mu nkwawa muntu akira nti gravity teyafunye bantu kinene kubanga oyo agenda aveewo abantu abategeera bajje kale ne bwaba ye agenze mugagga kuba sente gye ziri bajja kumuwa naye tagenda kuzanyira mu kaliya bajjajjaffe gye baazimba omugenzi ali wali yeebase Butengaawo Christopher Sebadduka be baazimba omusingi guno ba eri Wamalali wano ku Lwemityana yaziikibwa wano emugongo Kyengera naye ng'azaalibwa ku Lwemityana Babongole Lutaaya gyali e Kanoni baazimba omusingi nga teguli ku buwemu ne batafuna ssente ziri awo naye ate ne bateekawo abantu kwe batandikira tojja kujja okyonoone olina mu lulimi lw'ovvoola lw'otamanyi gye lwava
naye nga ate bakusiima busiimi bakuba bukuba engalo ojja n'owemula ne bakuba engalo noganze munene ate ne babakubya engalo bennyini mu busiru bwabwe bambi ate n'obavuula kubanga nze wakiri nze nga nze atakukkiririzaamu mu byokola nze nvuma kye nagambanga Kenzo olukwata omuzindaalo alumba ayogera ku balabe be bw'oba olina abalabe eriyo abawagizi be bitundu 3 bisanyuse nti mugambye ebbanga ddene omutima gwe mubi nti gwo guba gulowooza ku ngeri siima bano abatono teba naye mwebale n'ennyimba zo ziwulira za kiruyi kuva dda byemwogera mpulira simatonkooya batusabira kola ennyimba nga zisuuta abantu kubanga okukuwa obuwi privilege eyo tolina famire nnene nti gye wava abantu bano bonna benkugamba mbwa bava mu famire ezisembayo obunaku bandibadde beewa ku kitiibwa nti navaawa mu bitositosi tekuliko muntu ava mu famire gyoyogerako bonna nga wembamenya mbwa babadde wansi nnyo abantu ne babasitula njagala ogazie ku kya abantu science gwe badde batategera ebivvulu okujjula abantu ndoza science otumudde mutwamwogerako wali emabega tumukomyeyo mu context eno science azze yeetobeka mu bivvulu lwaki tuba mu bivvulu buli weekend ne wetwogerera weekend eno eriyo ebivvulu January to December tetulina we tuwummula sooka obazzeeyo science kyali mabega w'ebivvulu n'oku rolo yabyo ku kubeerawo kwa gavumenti. Science ali emabega w'ebivvulu kuzimba kifaananyi nga bwe wakiraba nti international community eyina eriiso lyessa ku Uganda nega nti ensi kale ensi zonna zeerondoola nti ensi eno etambula etya ebyogerwa bituufu ebyogerwa reflection y'ebintu ebyo nti drone bawamba abantu eviirayo nnyo ku nsi bwetambula generally nti tukizudde abantu bano namba ennene bavubuka bwe baba tebalina mirembe lwaki ekibuga kikyamufu lwaki bbiya bamufuuwa ng'ensi njavu lwaki ebivvulu biri wano ku buli nju kumpi waliwo ekivvulu bye byaweesezza First Lady Janet Kataha nga First Lady asinga wano mu Afirika ne Uganda okuba ensi ey'okubiri mu ddembe nti ebivvulu bino birina image tewabeerawo butujju tewabeerawo baseketerera gavumenti kitegeeza obuwanguzi bw'akalulu ka 2021 n'ebitundu byali percentage gyesikyajjukira bituufu kubanga abantu bwe baba bawangula beddirayo ku mirimu gyabwe ne balinda abayimbi kuba nsi nsanyufu ye image gye bapainting era ne bakulaga ne statistics ezifuma buli mwaka nti Uganda yesinza population abantu abali happy mu happiness index. Kati ekyo kyonna tebakikola lwa kuweesanyusa bakikola lwa kuconvincinga abantu bali kuba nabo balina be batya balina be batya be batunuulira nti community eno egamba etya nti omusajja agamba Uganda is bleeding nitulaba abantu bakyamufu bantu babeera mu tikitoko zaabwe bakyamufu kitegeeza omusajja ono alimba ina abamukozesa logically ye Museveni akulaga nti oli alimba sekita eno ffe gye tulowooza nti nnafu olowooza lwaki egikwasa muganda we gwe bazaalwa mu lubuto lumu y'amaanyi nnyo kyokka ffe tugiframinga teriiyo omuntu w'amaanyi ng'akozesa lulimi lutali Luganda kitegeeza tulina amaanyi mangi ge tutamanyi abantu bano tubakkakkanye tubakwate baveewo tudde ku musingi omutuufu abantu bakolanga music ayina kyayongera ku bantu ddala lwaki olowooza nti ensi ewemuse nnyo okuba nti obuwemu bwe butunda abantu abo batono batulowoozesa nti ffenna tuli basiru kubanga mbuleera ejja kulaga ti bwe nnyimba oluyimba lwange enkudi n'enduwanika leero singa ku charts n'ogenda Sinovate nti batulowoozese nti ensi teriimu bansa n'omu naawe ozinga emikono okkirize nti wamma kituufu eggwanga lifudde sinakufa baga nti ensi yakyuka bakiyita kukyuka bye baagala tebwajja naawe mulawe mulamu awo nedda gwe musiru gwalowooza otyo gwe musiru kubanga ensi tekyuse wuwo wokka ensi yonna globally enkulaakulana weeri mbu oyo ayimba ebigambo bingi abantu baagala ebigambo kimu bibiri n'akola zimanyaki biki music y'omutuufu tajja kuggwawo yatandika dda si wajjo abantu beerimba n'alaba nti Robert Nesta Mali mu
mu 40s we yazaalibwa najja n'akola general gye bayita reggae nti abalala n'abeera mu garage mwe yakolera music we n'amutuuma bw'atyo pop biki music yaliyo nga bano tebannaba na kujja bano bakoze bukozi nnongoosereza kitegeeza ekintu kye tulimu bwe tulowooza nti ensi etuuse ku dead end kikyamu tuve mu mbuulire ey'ekinafu nti 2000 enkomerero ensi ekyatambula ensi yatambula dda si ya myaka 2000 yes tuddeyo ku science oli abayimbi bano babawa ssente mmeka omuntu omutegeeza omutegeeza zivaawa science kati gye nagambye nti sekita yakwasibwa mutowe lwa nsonga eri so sensitive baalootawala bantu bano mbasiima lwa kulengera wala strategic and tactical nange n'amanya nti kino kwasa muntu gw'owesiga jeno era y'omu ku bitundu 10 ndowooza alinako nga 4 ebifuga eggwanga oba 6 yena sali musale kwata endongo eyo mugiframing mugifuule kimwagala kyova olaba agenda n'akuwa omukulembeze owa entertainment ng'olaba wa kibogwe nti mulimu abasajja abali legit n'olaba Basilva Kyagulanyi ng'agenze ne maaso n'asoma n'amateeka ali mu position entuufu ya music is a definition of music industry nga ye yennyini Silva oyo emyaka gy'abaddewo akoze n'abantu bangi naye n'abanga tasobola kubeera president w'aba federation oba WUMA association etwala music mufunze kyotegeeza nti kwata omuntu atategeera ow'ekibogwe musirusiru ali awo muwe ekifo nga nekyomuwadde tamanyi bwe bakikola bano abategeera basomye n'amateeka balina diguli bavunze banyiize nti ne ku komiti tobasoma kale bwe bakusoma basobola okusomako obanga advisor kati abantu nga Silva abasajja abagundiivu abamu agambayo lwaki ŋŋendayo kiveemu bw'otyo bakikunyiya naye nga gwo kyekyayidde nti teryakugobye kuba bajja kuga Silva tetumugaananga kakiiko naye ng'ala abantu abamukulembera bamanyiko omulamatu nti omuyimbi awummulamatu omuyimbi anyola enviiri omuyimbi anywa enjaga omuyimbi asiba balance kati Silva si yoyo bwe yajja n'akuleetera kiraba ebiiso n'awandiikira Katolu bw'amedda music najja ng'akyuka Juliana n'aleera bangi alina buli kimu ekyetaagisa okubeera omukulembeze w'abayimbi naye bamuggyeewo nkulaga kiri nti bakizimba batya addira ebivvulu ebyo n'akidesigninga nti buli wiiki tugenda kuba n'ekivvulu nina association ey'abapromoters bange promoter oyo yasalawo muyimbi kyaliko era ne bwoba olina ennyimba ze ez'amaanyi nga bagaye nti tumuzire ogenda nga teri promoter akutegeka ate bw'ogamba nti kanneetegeka ogenda ku venue nga yabukadde 10 naliko ne Bobi Wine emyaka 10 egiyise actually gyalinga 10 kuba yali 20 ndowooza 14 ng'agenda tegeka sayizi yo twali tugenda mu sayizi yo 2016 kati ayogera 2016 actually tumubuuza nti lwaki tututte ebusaabala kanti venue eno gye mwogerako ey'okumpi kati kyafuuka kizannyiro naye yalinga venue nene nga kamiliyoni yagikuba yekka eyo cricket oval twali ku Rafters awo comedy lodge awo ku gundi ku Centenary Park Muhanji we yasookera ndowooza si weguli wali press conference yali ategeka concert ye 2014-2016 natuga nti abantu bano wemugamba basabye miliyoni 48 nembalabala nga ndaba kifo kisaana miliyoni ebiseera ebyo nga kala 2 oba 18 oba 10 naye neŋŋamba abantu be bannannyini bifo byabwe kati oyinza okujja bw'otyo gaviti ate ye ne bakimuweera ku miliyoni 6 olwaleero kati gwe yajja baba bakunafuyiza endongo bagikunyiyiza weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde yakukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 216 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Strategically bakikola bakunyiye endongo nga n'omuntu we yakusiibula mu kyalo ng'agamba oli muyimbi mulungi abuuze nti banne Jamie Culture gwaliko ekizibu abasajja nga tebakugobanga mu ndongo naye nga weegobye wekolwa enteekateeka ze bataddewo. Promoter bajja n'agamba nti ali enisikini wa 10 naawe ng'omwagala bakupakusa nti Abitex naamu agenda mutwala osasule mangu 10 kumbe ya Abitex tamuwa wadde 4 amuwa 2 kitundu. Baagala gwe atali mu association eno eyaabwe babajjo baani babbalamu ojje n'obusente bwo bwewatundamu emmwanyi wammwe ogenze ne mu bank bufe ogende mangu. Bano abasajja bawutuliivinze. Abitex si wajjo yaliwo ne baddiiki mugenzi baafa mabanja. Webali abasajja ba promota bakabanda kati yakulira abasuubuzi yali awo mukesi mu kibuga awo exposition yenjerabidde naye nga yakulira abasuubuzi Kampala. Yali mu promota talina na bye yasoma naye baamusikayo eno nkulaga association eno nti yeemu beba dictatinga kakati omuyimbi ono asaana zino. Omuyimbi ono ne bwaba ne hit tajja kukola kivulu ka hit yeke gweko nga teryamugula bakuteerawo embeera nti omwagala venue kijja omututteko venue ne bagirinyisa kuba ebifo ebisinga bya government bakulu be bamu beebo. Kati bwe bate batuninga na setting ekintu kyenga gwe tojja kukolawo olina kuba mu nkwawaze. Kati gwe vitone ekintu kino okumulemerera kuba balina amaanyi mangi. Association gyenkuga ina amaanyi agajjuza n'ekifo ne boga nti bannaye bannemeredde ku ssaawa 2 kunnya baba bajjudde abaana ne babajja KIU mu buzima association weziri WhatsApp groups tables ezo zowulira abaana ne bajja nanywa omwenge gwa miliyoni namba naye nga talina wadde ezimu zajava jeno muhoza ina group nti egenda kubayisaamu ssente. Era bwolaba era kati ffe abatunuulizibwa ogoberera artist oyo waawummulira wabeera oluvayo bwati mu kuyimba kati ennaku zino ebivulu biggwa mangu tebiringa ffe we twabirabiranga ebivulu byaggwanga ku makya ssaawa 7 basanga mu bifo makindye nga balinze ssente zaabwe. Abawala bavudde Busoga bavudde Mbale entertainment yafa ninako nga bawala balinze ssente zaabwe ate abagenze mu kivulu anti ekivulu byafuuka byakusomba abantu nga bwolaba NRM we bwe yajja yaleeta NRM we yayo ku rally negireeta mu entertainment nti ne bw'otuuka ne bakukyawa nti Haji Haruna kati bakukyaye gwe tegeka concert teka ku Serena genda ku Serena bw'ogendawo omuntu agwirana bajja kusa miliyoni 15 ku 2 ozozo ogenze gwirana osamba oyagala kutegeka mbusimanyi sekanyumiza anyumya bwino we ojaga abasajja babeera wano ebivulu ebimu sima bannakatemba sima Zubeda n'abeera wano nzani atasobola kamwendewo naye nga bo bakuteze kiri golowooza bambi asajja bakoze asajja bapambana ne weerabira nti mulimu n'ab'obwereere bawa ekifo ne bamuwayo ne ttiipu nga waabwe kati ojjako kano kinge kati ffe abawandiika nkolero nki ekitabo kyange nkitwale ku Serena nalabawo ne comedian ajja ku nange nja kusobola biru ebeera wakati wa kuva ku point ku research gwenkola eri wakati wa 15 ku 2 Victoria Hall Serena Victoria Hall kuba ina sound yayo sound ebeera ya Fenoni muntu omu naku zino yakyuse ndaba olw'embeera y'essente bakuwa kisawundi kyonna ndabye shows nyingi nga Fenoni taliiwo ogenda otagala n'owulira Fenoni Steve nga kuga sente piti n'ogende w'omulala ekikulya sound ayina sound eriyo bw'oteekayo sente ntono balina bakuma SC abawagezi bo ne beenyiwa nti abannaye ebbugumu biki ne bagula akantu ako nga bw'okalaba
oyo noli musansi wa bivulu sayansi w'ebivulu ti sound basobola okuwa omufu kubanga phenon ejja kugamba njagala miliyoni nganze nkaaga sound engineer abeera wali Steve yennyini mukangaluye ya tuning ebyuma tebitulwa muntu mulala aga light yange oyo sijja jimuwa sound yange sijja jimuwa kumumufunira omulala eri abatabimanyi nosangawo ki sound nga bakikuteze naye nga bawaddeyo sente zo yanalaba gundi ya Irene Namubiru brand gyalina swangs ne bajja atuuka okuyimba oluyimba nkuweeki mizindawo tegiriiko ne ŋŋamba awo kati eze Steve siya kolo siye yakola teeka ziba zityo kuba ate kati awo Steve n'abo baswangizi bandibadde muntu omu naye kati bayiyayiyayo ebintuntu kisinza ne management bwe mwakwataganye ne bakunyiyo ne bakuttira ekivulu kyo era Irene ekivulu ekyo nze nalaba nenga brand omwana bagimuyidde naye today wali ozotagala oyaga kuteeka sekanyumiza alina akatabo ke musajja mugezi nnyo alese bwino we amutadde ku lupapula oyagala teeka mu Victoria olwokuba olabye abantu balonchingirawo obutabo bantu basajja b'amaanyi bukadde 15 ogenze ku management ya Gakani kati sente ezo ebiseera ebisinga ziremesa Gakani n'ogenda Steve kati maliza gende wa Steve kwe ebyuma bye biri wali wennyini yakumpaayo bukadde 8 oba 7 ne security kuba tewabeerawo security ebeera Uganda Police yekuuma ku Serena okuva ku mulyango ku red carpet oba carpet oba black yonna gyoba otaddewo n'engeri gy'ogenda okudesigninga tomala gategekawo otegekanga n'ali ebweru amanyi nti waliwo kino kati bakulaga nti endongo ogivuddemu gwe omwavu naye weebuuza nti nja kukikola olaba gundi yakikola mbeera naye kumbe gundi yakikola akuba wa anko namuga nti nga 7 genda okole genda okuba epate wabula olekayo abaana ezinalongoosa kabuyonjo n'okusiimuula nakamyoni emu n'ekitundu n'agikuba ku mmeeza n'akuba pate n'atimba billboard ze gogenzewo na 10 ate oli ayigirako n'amabaasa kuba minisita agenda kujja baminisita bawano mulimu gwabwe kutwala amabaasa mu bayimbi abakazi abakulu n'osanga nabbanja n'ogaba naye mu kifo ky'okukola naawe bakusiruwaze gwe omukazi akyali mu myaka oba naawe bakusiruwaze nti minisita alina okuba nga bamutuma okutwala ebbaasa temumanyi mirimu gya ministerial posts lwaki temugenda ku UMI Uganda Management Institute niho basomesa mukola ebintu nga byonna tebiri ku mulamwa wadde gravity buli wabeera nja kubaawo nga gwe prime minister gravity yasoma kyakutambuza so bino bino betulaba mutebiba biteeketeeke n'olaba prime minister ze n'ebbaasa bukadde oba bulimu oba 2 oba 10 oyinza n'okwesanga nga yegundi ye nti ye eringa kinkiyite ki ye olowooza ye yagize edda naye aba yasasuddwa dde wa jeno nga tannayimba nakuyimba promoter si yasasudde omuyimbi yes nga yasasuddwa dda anti promoter kugambye waliwo association promoter bonna baavu abo bonna baavu tubeera nabo omulala asinga amaanyi ali wali najja nankumbi ku Ketti Motors buli omu yafunako weyeewogoma nti nebulize wano Abitex talina na wabeera kuntu wa hoteli ezo bwatyo babajjo bonna bamuwa akataka kali wali maaso ga kooti nerize gwako mwaka guno oba gujja bamuwa government yamuwa ettaka liri wali alina bwe yalifuna kale mu ngeri ye maaso ga kooti wennyini awali ajaluna kati restaurant empya baavu tebalina ssente naye babakuumirawo balina ssente ezo ze babawa nowesanyusa n'okola ki kati abadikiteti nga be bawola ne ssente ziri ggulu ketivuga emmotoka mugende mwebaka eggulu kuba jeno tebamulaba lunaku lumu genda ne Fikfa Meika ku luno kye yamukola mwewolere ssente miliyoni 10 omuggyeko n'emmotoka ye ekivulu bwe kimusala emmotoka esigala ssente ziri endala zibuliraawo bwe bakola Fiki bwe bamukolera abantu abayingira baba basombeddwa ate nga balina n'okusasulwa abantu abayingira kino kyowulira nti momope kyekyangu ya nti tiketi zaffe tezinatundibwa naye twazitundira nnyo ku momo bujja ziteeka ku shero nowa shero agambe nga siraba kima tiketi kyekyagwa ku lutalo yategeka show yali January no namu biki ebyo byaliwo waliwo namu no za 28
oba January bwetaba January shagijjayo ng'ebula essaawa 18 ng'ategedde nti teri baguze tiketi ng'alaba okuswala kyokka nga n'abakulu abamuyambako bulijjo yali enabeera ya 27 January 2024 ekyo ku Serena date zirina mu mutwe ziri awo kati kuba ebintu bino mbigoberera nnyo kuva ku ntandikwa alangirira shoye ng'ebula essaawa 18 nti tukitazizaamu neyeekwasa naamu ne gizi biki goba G7 biki ezo kati ya plus China ekyo kijja lw'abaana bakulu b'okwataganye nabo tebaguze tiketi naye Jeno talina kyayogera kumbe Jeno bano si balungi bano abaana wano ab'omu Buganda tebalina kye babaagaza wabula baagala kubakuumira siiti agala lwaki tetuzimba omupyono yeewulira Jeno tankubira Jeno tukoze tutya tiketi tewali bannaye mugende ku UCU mugende ekyambogo tannabyogera aka wayi kankijjeyo kigenda kundya ng'olwomanya bakambuwadde ne Gravity ono yawadde asobola okujjuza abantu mu mbeera ye mu buwemu bwe n'okuvoola naye kinze nga atunula ewala nkimanyi bamuggyeko engalo yaabwe tosobola butajjuza nga tebannakuggyako ngalo yaabwe kuba weebuuza balina amaanyi gonna yes era nsanyuse nnyo nti amampaati g'abadde akola ono agenze Gravity awedde agenze nga bw'olaba lutalo baamutta alina kyalanga mu maaso yali atugambye yagijja mu January n'agizza nga 8 November we yali atugambye baamutta ne bw'anaaba abafunye era ajja kusigala tolabanga abantu bajjuza bivulu nze mbeera n'osanga Diana nti ekijjudde nnyo naye nga bali eri bakaayana emakindi mbagwako nze tulina gwe twasaba musajja waffe maneja omuntu tomofuloja baani naye ng'embeera olaba nti nga bava ate mu kivulu eringa ate yaffe abanoonya obunoonyi ssente ng'ate abava mu kivulu baba bategekedde n'emmere balina okulya ogamba ono wajjozi mbadde ntunudde nnyo mu sitagaalo January oba oli January yakola concert ku Cricket Oval nejjula nnyo weeti naye nga teyagifunamu ssente ne buza ate abava mu kivulu bavayo ku Serena yavaamu bamubanja kibakomyawo makindi ate babajjulire n'emmere ono ye abamanyi ate nabaddeko naye bambi juzi nga tuwaya ajiwange bannange naye nga embeera saagala kubiyingira nnyo eyo naye ensi bagitta bano abasajja naye bagitse kuba ffe twagala bagitte akutunuulira lutalo we yali ayimba obulungi weero oyimba nnyimba za laavu sikulinaako buzibu naye ate n'akuteeka mu position ejjoyanukula abantu gwembwa gwe gye baleze embwa badde etambula wali ku kalenda ku bigere obadde mu manda wava mu manda gy'onywera taaba n'oyingira erugoba kawempe wali ofunye oluyimba otambuza ebigere buli lunaku ova ku kalenda ogenda e Masajja ku DMS ewa producer Devi bw'ogenda vaawo ogenda ewa Mozart wali Mozart n'akulera kati saa zino wamusuula naye leka weteekeko limitations tovoola bantu yimba omukwano gwo ensi mwagisiruwaze looza nti omukwano kyekisooka n'ennyimba ez'omukwano nga mmwe temubanga na bakazi wadde ewaka mmwe mulowooza nti mmwe bakyampiyoni b'omukwano n'ewaka mu nju musula n'abakazi balonde naye nga gwo otembeeta nti bannaaye omukwano ngumanyi nnyo tobangako na mukazi era n'abaana bazaaliddwa noota olw'empisa zo olw'emize egyo tegikuganya na kuba na bakyala naye gw'osinga okumanya omukwano kirungi nnyo sikuyinaako lutalo naye bw'onaasituka onafuye omuntu alafuubana okunoonya ekigulira magala eddiba anoonya embeera emuteeka mu structure ekolera ngenda kukukubirawo emuteeka mu position esobola okunoonyeza abaana b'effiizi basomeko basinge ggwe ate asoma alowoleze alabira wano ebintu ku front page wokka talingiza eri munda gw'ofunye omukisa oyiseewo mu industry eyategekebwa abantu b'otamanyi b'otagendangako na ku malaalo gaabwe bonna nga bembanyumya tebamanyi n'abasajja abo gye baaziikibwa abafulaminga ekintu fisayo akadde ogende kuba babasimbira omusingi bali wali famire zaabwe enjavu naye mmwe mulowooza mmwe bageze nnyo kuba mukoze olukujjukujju ne mukijjamu ssente ate n'abantu ababatuusizaawo ne mwagala mubavuluge kubanga eyakuteekawo
eyakubba ku bantu bano akutwale akulagidde nti kola buli kimu ovoola abantu abakulinyisa oli ku ddaala lyo lyotema. Abasajja no bakola strategy okukakasa international media America UN General Assembly baani kwata endongo eno tegeka ebivvulu ne ba international artists baleete basita funa promoter abali mu association yo ba empowering bawe ssente babbala mu bajjo ba Bitex baani aleetere V baani abo bakak Franklin bajje bayimbe naye nga yo international media ya America bwejja ambassador najja naga Museveni bamu greeting about human rights nti please yesterday they had a concert an international artist mu Kampala wakati kubanga target yaabwe ki Kampala. Yes, look at the images, people smiling, Kampala nsanyufu is Uganda bleeding kati no kubane Kenya tebankyanywa bia bati no America oli agamba I think I was misguided. Museveni nascoringa abakyali awo n'abali wadingo babali wano batudde Kampala ne bagamba Museveni yemukulemeza sizo promoting ekyo kyateeka mu ssente enkalu azikwata anti kyenkugamba ekyo bwe kiri kyenkugamba nti n'omwana ne bw'aba ali waneeno ng'agenda situka agenda agira award eyo lwakwa yo Nobel Peace Prize yo teba kyaganye nozo okugya naye nti abantu bategeere ajja gikola kubanga ayagala nnyo ayonona nnyo ssente mu bintu ebyo ajja kugigula kakati ne tumaliriza abantu batudde no baleekaana ne bakomekeza nga n'abayingidde ebivvulu ebyo basombeddwa baabwe ne bamaliriza nga mubaamuuko ennamba nakyeyitize nga bonaga nti bannahamu ngudde mu kintu nti embuyaga empubye n'ensula ewantu abantu sibategeera tukeze nti lutalo alina abawagizi naye nga ku bawagizi abo yo gavumenti okumakinga sure nti it is massive babaawo kwala kwa strategic and tactical bo tebageesa this government tegezesa nti wadde alina abawagizi be mubeereeyoko n'olukumi. Otunuulira ebintu bino bye batuzannya mbu Kenzo asabye gavumenti weeyaayo biki ogenda okutunula mu track record bwagoberera nga ne award zino ssente we zeetaagisiza be baazimuwa twagala kutulonda ssente be bazimuwa genda Kenzo bw'aba award yetuuse nze mbadde nnyo munda mu bo abeera ku feya we era amala ennaku nga 7 tasula actually ye muntu wa mu hotel kuba mpozi kati nga bino leti simanyi nnyo information kuye kuba tulaga nti yawasa yaweebwa omukazi mu kyoja mu miro kya copyright yakifunamu omukazi oba yagifuna mu bufunze yafunamu omukazi oba kyeyagalire nga yasinga oba yajja compromising endowooza ye naye nga nkimanyi teyalina ndowooza gye bacompromisinga kuva mu ntandikwa muntu waabwe ngenda okubuuza Kenzo yalina ndowooza ki no kino bakisiiga naye nga n'awaadizi zino z'olaba si za kukuwa mbu bakusanze ekaseese birimu ssente mu muzimbe kati wuuyo olowooza ebisajja bino ebyeyisanga ebitategeera ebyawano mu Buganda ebikulu olowooza byete kati Bebekulu tasaanidde wakiri okubeerako mu bufofofo bwa music kubanga ayimbye naye ojjaga akamunafuyiza eddala kyokka ate ye mu bwongo bwe musajja waffe oyo kitaffe kuba myaka mikulu ayinza okuba takiraba nti muzeeyi ayinza okuba yakyawa nnyo muzeeyi wange Bidandi kubanga abasajja bano betubalabye abantu ababazimbye nga Bidandi yazimba nnyo Museveni batuuka ne babakyawa ku mitima nti omusajja kino ekiganda sijja kiwa gwe nolowooza nti omusajja ajja kumpa kifo kisingawo bunawufo bw'abavubuka ekyadivaiza byonna yabibomba n'abiwa bafulu figa kati pulezidenti wa UNMF era naaga akankinyongereko Kenzo amawulire Bebekulu toyinawo w'abavubuka ati aleeta musajja wolwedde abadde minisita ng'alina ekifo eky'amaanyi balamu toyina gwe woolabikira naye mbu kiringa banaagabula emmere baka nja kulya ku mpombo ziri bakumye wano mukyere ne sopu ono asooka n'olinda kumbe togenda kulya bannyinibo bakyali mu kibuga wano mu Buganda bakatikkiro bakikolako abawemu wano ne beegabira ettaka bamugwanya ne beerabira cwa ti banaye kabaka twerabidde kabaka basajja tubadde n'abasajja ab'obwongo emitwe ng'oba bazaalibwawa wano mu Uganda Katikkiro Mulamba Apollo Kaggwa nga mubbye
kirungi nnyo kuba obubbi wano mu Buganda obubbi bubadde bw'amaanyi okuva edda paka leero bungi naye mulekeemuuko ku magezi kati kyekyo ndi bebekulu buli kimu kikuyitako gw'osomba baaliyeni obatutte gw'otutte bakamiliyoni naye bakuyisaamu amaaso bano abasajja b'odiringa nabo babi baagala kukuswaza kisembayo bagawe tumuwa platform ajja kugejja tumukonzibye tuleme kumufukirira mazzi kinnumamu oluusi mukadde wange oyo kubanga ndaba yalwanye namulabako ng'avuma Museveni ku myaka gyange gino nga siwulidde recording nga mulaba ng'atamidde yabanga mutamiire nga sinatuukana ku industry ng'avuma Museveni n'atereera bulungi nnyo n'amuwagira with royalty yandibadde si tasaana kuba bwatyo kyemmanyi alaga nti musanyufu naye ku mutima naye si musanyufu bamuvodde nnyo nze nga tumaliriza kyenjagala okusimbako essira why I'm very happy about abantu bano balutalo nze era nsaba Mukama oba banyiige naye lutalo n'ekivulu kyategeka ku bintu gye yeeyisaamu ba gravity bwe balemererwa ebivune ebitajjula abantu abasajja ne babavaamu ne bajjawo akadaala binsanyusa lwaki musajja wange gwendya naye emmere ekyeggulo Moses Kayiira nga tannafuuka nako yanga kyali wange ngoberedde Kayiira emyaka gyonna tulina sekita ya innovation and technology eyina sekita namba n'ensimbi weeziri naye n'olabanga ojja empawalinga budget allocation ey'omwaka guno oyinza okwesanga obuwumbi 5 tebuwera obwa sekita eyo Moses Kayiira akugamba nza bampeyo kala akawumbi kamu koza akawumbi kamu temuli sente akawumbi kamu temuli ku bya Kayiira byakola bampeyo kamu mbalage ndeta abaana mbaskilling mechanics biki ne minister nakugamba face to face namugamba sebo abantu boskiringa oskiringa baaki anti kakati ebintu bino kachobola baku gravity sinza butasanyira nasanyuse bano tulina okusanyuka kuba ffe tuba makinze tubalinamu emikono nze promotinze nnyo music sente baziwadde abayimbi bano bajja bw'aba ndabye tajja kuvoola kuba tupromotinze music ku levels zonna kuva wansi eri mu kutunda music ono owa level nga muvudde mu gigi gwa kasiwukiro gwa teepu ne tubawagira ne tubagazisa abantu ze mpandiise ku bayimbi abo ne mbamanyisa abantu bangi emyaka gyonna nga sirina na ssente ze bampa kati be baffe ate bwe nkusanga enkyanga ovoola owabya kuba abantu babawugula n'olowooza Sambu Kyagulanyi waba takuwadde ettaka lye yeegulira ozimba eddwaliro kitegeeza gavumenti yejjeeredde kuba noono omuntu sekinoomu agaanyi kitegeeza gavumenti nayo yaddemba okulemwa owugula obwongo bw'abantu mba siyinza kukuwagira era nze wabanyiiga David Lutalo ne boona kikola ne kiyiika ne kikola kitya nja kusanyuka anti kakati ate kino kyolaba ekya Lutalo alinga bw'olaba Mpuuga bw'oba ng'obadde MP kya bulijjo obeera MP automatically oyina kuyitamu bw'oba nga leero olwana kufuuka MP nga tulabye abantu bakazanyirizi n'embwa nga zifuuka kuba tulina abo MP bajimerwanga wali nga bwe yayingira parliament yatandikirawo kuvuma baamuleeta bakagabo kati agula ebugerere eyo namusanze azimba ebbaala ku kyalo kwange jimerwanga kwasiiba benze laba nga tojja kumala dakika nga era ne mulaba nampitako emirundi ng'ena kitegeeza abantu bajja nga si baliida banoonya ssente kweyongerayo nga ye teyalina kaaliya kati bw'oba nga Mpuuga naawe olwana kufuuka MP nga ekifo kyanafuyizibwa kuba ne waffe mu Buganda babizanyiddemu nnyo bayagala nnyo nti ffe tuleete bannakatemba oleete omuntu nti kuba bannaye yazina amazina oleete omuntu mbu kati kisa kya Mukama bamukuwadde bamubalanga wuwo mbu yeeyambula n'akunaama kati agende akiikirire eggomba ewaffe eri mu North tobisanga nawa baagala nnyo abantu ng'asomye leka tumalize eno tujje ne programu endala naye ze kyensimbako essira anti badde nkufunza nti Lutalo essaawa zino wandibadde tokubwa mutima kujjuza kifo bwajjuza dda kati ate otandise kudda olinga embwa nodda mu bisesemye bye wasesema nti yabikola ne bwe yaligaye nti mpumula nga sinnawemuka bye yawemuka nadda mu bantu n'abagamba muli basiru okulowooza nti lwaki togenda n'owuliza oluyimba lwe nayogera nga nkukiikirira kati
kyekimu n'empuuga nti okulwanodde ennyendo mukungwe nga n'embwa oba MP atalina nakyali asindika ekigaali kuba babaawa ne Buganda mwali kitegeeza ogezaako kwenkana ate MP oli wali badde levo eri ku levo ya presidenti kati tukireza twenafuyiza ffeffe nnyini batuzannya mpiki bati lutalo okujjuza akafo konna k'oyagala wabikola dda naye kati apanikinga kuba yayonoona Gravity agenda kutuuka n'okutya stage omuzannyi buli lwolemwa penalty otya n'okuddamu ogusimula nalaba Cristiano nga musajja mulungi nnyo naye ng'otya kati ekyo ekintu kye mwakoze mugende nakyo mu maaso gwe mwoyo gwa Buganda ba Uganda ogutafa kye musobola kwata ekyo ky'osobola ky'oba ossaako amaanyi togaawula yawula tugateko ekyawukanya n'ekya Dr. Kizza Besigye kuba that is defiance to defy that is boycott. They boycotted. Strategy eyo bannayuganda bwe bagikozesa ne bagyemployinga bulungi nga kino kye baakoze. Oza kisobola otutuusa ku nkyukakyuka gye twetaga n'ekirala. Majority oba leader of opposition kati ye NUP. Ekozesezza space eyo okulaba nga ekumakuma bannayuganda ebintu bino okwogera nabo okubakwata emitima ku nsonga nga bwe zityo nti oli bw'aba alina eddwaliro nga tukitegedde muli wanguzi mu wagu tuliboole language bwetu defiance ya Dr. Kizza Besigye bye bitonotono ebinjawula ne baganda bange kubanga NUP bantu bange tutina n'ettofali tutaddeko ddene nti bw'oŋŋamba nti olina omulamwa gwo we are non-violent nga ye kyanti gy'otambuza kikyamu dikiteeta gwe nga bwe bamuyita okay nayinako omusomo mugazi naye sijja kugenda mu ekyo kiwanvu kitwale nti dikiteeta Museveni dikiteeta Museveni okudiringa naye toyinza kudiringa naye ng'oli non-violent well violence si ntuufu naye we are non-violent bw'ebeera siroganiyo nga mpuuga gye yakulembezanga kikyamu abaku akuwaddeyo omuntu gwe mudiringa naye wa violence ye muntu akuba amasasi mu bbanga ye muntu akuba kanisita ku mmotoka wansi ng'ate ne command weeri nti ekulembebwa mu ekyogenze wala ojjukira obwana obwali obw'essomero bwali ku bypass bwe baakubamu tear gas bizze bingi abaana abato bizze bingi ebyo kitegeeza non-violence siroganiyo nfu nze si njaga waliwo ebitwawula kati Besigye credit esobola okugimuwa wadde enzanya ye sikiriziganya na nkola ze nnyingi naye awo muwa credit ya defiance kulwaki defiance eno bw'ogissa mu muntu ajja kumanya nti egundi atunda omunnyo yalina omunnyo naye awagira ebitunyigiriza yanja kugugulewo omulala kilomita endala nange mulaga ekyo akatono k'osobola k'oba okola tolinda kukula zimba ennyumba eyo gy'osobola ku level w'oli tolinda nti ndifuna ssente Museveni kizibu kyaffe kinene naye ate waliwo by'osobola nga tolinze Museveni Gravity ng'oyo mubabuulire n'obbabuulire bwe bajjeeyo mu byalo nti amunaye ebintu by'okiikirira ffe tugula enkumbi tulima gwe bakuwa ssente za bwereere owummula matu totubejjagalirako mwenge gwo genda mwifo ky'okuba kuba obucupa kuba ekyo kyo kibi omuntu ayinza omujjamu n'obucupa mu bakube nze waliwo ensi weetuuse wala obucupa mu bakube obucupa mutebye omuntu bayinza omujjamu eso simwagala kacupa teriiyo kacupa kajje mu muntu liiso kubanga golooza abantu abo bagenda mu bivulu tebamanyi nti eriyo n'amayinja obucupa mu bakube si kirumamu kuba omuntu akuba akacupa bade bayi tugende mu kivulu tukulangire tukukole kitya kyonna kyonna bwe tumala tufulume n'okufuluma eyo strategy teba nnungi obucupa ye simplest way musasole sente zamu mu mukuba obucupa golooza abantu abo tebamanyi ewaabwe ku byalo teri mayinja akacupa kacupa kintu kiwewufu kasuka mukube kubanga ani gwe kaali kakosezza bayina amayinja ku byalo lwaki tebagaba kuba mubakuba obucupa kubanga ye message atuuke nga takyagala na kutimba kivulu wammwenze message oyo yanyumizaako ti siridda waliwa katosi siridda katosi katujje tumalirize eddakiika emu katujje nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muliyita social political and economic
oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Misaka Semakula akugamba nti talidda katosi. Yanyumiza ensonga naginambululira n'ebyaliyo nga yeyo gye bayokyeza bajjukira emmotoka ya station ya Nuwa bagikumako omuliro. Kati yabiŋŋamba twali mulumbe lwa Ngume yafanduza 2015 bwe wati myaka nga 9 era giweze. Naye nga bukyakiŋŋamba era taddangayo buli omu awo n'anyumya kuba twali mu ssaako nga 5 kamiliyoni naga sirida Lukaya lwakwa sikigoberera ng'oba taddanga sirida Lukaya bansange Sudan. Kati nga waliwo ne Kasodde Bire Katumba oyo Kasodde kati ali South Africa. Naye ng'olaba ensonga ye nti abantu kye bandaga siriddayo oluusi bayinza okuba bakyamu oba nga yeye mukyamu nikala akoze kiri Museveni kyagamba nti amenya nnyo omusirikale agamba nti abantu ba civilian bamukobye yakyogera mu COVID nenkiwa nnyo obudde kwayaga nti I beat you until you lose appetite of beating me. Ekintu ekyo statement nene sima bamugibuusa amaaso. Nti bano abaali bakuba abayero simanye biki. Ne mukukwata wano mu kafyu. I beat you until you lose the appetite of beating me. Kati nga atunula mupapula ze bwati mu galubindi bwasomere ya COVID. Naye kyangenda wala. Omusajja aganti akukuba paka appetite. Gwako mubi nnyo. Yes. Omusajja mubi nnyo. Kwegamba kye tuta okukuba to pulp nakubanga. Yali ababuulira kyokka bayita wiiki emu nadda ti kakati nawuliddeyo abantu abagamba nti poliisi bakambuwalira mubogolera abantu kati byonna ng'akuzannya divide and rule enkola ey'Omufalansa. Mumutegeere nti muntu mulimba mukuusa byakola. Ffe tulina okweteerawo essuula empya. Bw'oba okyetuddeko ng'olina minisita olina ekikyamu ku mutwe. Okay, alright, tujja kudda ne gundi endala njagala tulabe ekintu ky'Abannayuganda bakyagenda maaso okusanyukira abafa baminisita baani minisita Kimateke Sarah Mateke yafudde mu ddwaliro ly'e Mengo agenfuna galaga nti headquarters w'ekitebe ekikulu ekya district eky'Ekisolo kakati abakulu bali mu kironovating olw'okuba walina okubeerawo abakungubazi abalina okubeerawo olwokusatu naye bw'olaba embeera ekitebe gye kibadde mu kitebe kya district n'olwokono yafudde kaba batandise okupaintinga abantu bajje baminisita baani okubeera nga ekifo kiyooyoote bulungi. Sarah Mateke gye yabadde ebyobulamu bifu bantu batuufu okusanyuka era bw'olaba comments sanyu liri muli. Ensonga eyo gy'oleese ezo ezandibadde nga irregularities naye ng'ate oluusi tujja kukkiriza nti ensi bw'egyeraze ffe weddanga omuntu bw'afa nazzi kuno tolima tokola ki n'ewaka tovaawo naye ensi ekyuse nti kati omuntu aba bize nnyo ogenda obabuuzeeko kola ebirala. Okufiirwa kuno kwali kituufu kubi eyo tugenda saba togumulamu mulala eyo show ndala bakulu katujje nedda maze mfukatombe okufiirwa kubi naye ate omuntu bw'abanga ddala ye avenue gy'alina okweexpressingiramu ensonga ye bw'abanga ye afunye obuvumu nakyogera nako Juliano yali abyogera ku Pastor Bujingo bw'aba afunye obuvumu muleke akole si wagira muntu nti genda osanyukire kwafiiriddwa kuba buli omu alina omutima gwe gwina bwe gukoma naye bw'obanga eddala olina obuvumu okubumusanyukirako ng'abadde abakola bibi byereere byambyonowa obusa byakola ku lujja genda mu maaso. Abakulu katujje ne programu eyo tulabe abakulu abanegirectings abasuddeyo gwannagamba okutereza sekita ng'ey'ebyobulamu ono Sarah Mateke yafiiridde wano mu ggwanga Uganda
era ndowooza singa abadde embeera yeeyongeddeyo singa kati naye ali buyindi naye abantu kye basimbako nnyo essira ku mikutu emigatta abantu abasinga basanyufu cause reporting achenda abasinga basanyufu bagamba mulina positions muli mu bifo sente muzirina nejobeera tosobodde kuteekayo kintu kyonna ne mu ddiini zino ze baleeta ezitufuze kubanga zajja kutufuga mu bakadde baffe abasiraamu baganda baffe bagamba nti ekibi bw'obanga imaani yo bwe yenkana bw'okiryakitingako bw'oba olina obusobozi obukivumirira kivumirire bw'oba ate gwe oli munafu nnyo nga totuuka ku levo yaffe bavaayo gwe sirikawo naye tokiwagira wabula bw'obeera enjasa biggu ng'omusawo akuba emiggo gwe genda okikwata okijjewo kati Saala okumwogerako ne baba nga bagamba embeera nti abadde Yesu yagwa nagamba bwe baba nga basanyuse basanyuke kuba embeera gye yabaddemu osanga yandibadde esobola okukwatibwa obulungi singa gye yabadde embeera y'ebyobulamu nayo yabadde nnungi bannayuganda bwe basimba essira naga nti tubadde nga tufa abannansi nga temuvaayo kukola abantu kumpi buli wiiki mudifendinga nti ebyobulamu birungi sanye eddagala gye liri nakintu okusanyukira okufa kwe si nsonga lwa nsonga tufiirwa abantu ffe buli wiiki kati bo bwe balaba nti abasanyuse bababuuza ensonga ki bakole ku nsonga ezibaluma katujje tulabe essanyu lya bannayuganda kiritegeeza okusingira ddala ku bakozi ba gavumenti abazze bava mu bulamu bw'ensi naye nga bandibadde obulamu bwabwe butaasibwa singa amalwaliro embeera y'ebyobujjanjabi mu ggwanga Uganda etebenkedde nga nnungi kaakati buli ava mu bulamu bw'ensi nga kyekuusa ku sekita y'ebyobulamu bannayuganda bakuba gudiigudde bitegeeza ki era lessons ki gavumenti zeefuna era lwaki teyiga katujje tovaawo Uganda ey'enkya